Nina data pe number jema. For us, we are going to take you on the bus. We cut a ticket, we give you, you enter the bus. You go home. Yes. Okay? You will get other things later. You go like that, don't buy clothes. You are going home. Kata good. You want to buy clothes? Nedda gwegenda bwoti. Sente ze wandikozesezze birala ogula mugongo. You have your problems. Why are you going to go in the shop to buy a dress? Huh? Put Kati your jacket. Atagenda gula. Mpozi lwaki atakyusa zino? Ate no uniform. Okay. Okay. Nga bwe yakedde okukola bwe yayitiddeyo. Kati tugende tulabe. It's okay. Tugende tulabe. Tugende fenna. Get this 20. You add on the transport. Okay, we go in town. We are going to drop you, cut you the ticket. Kati ezange muweke esatu. Ezange muweke esatu. Ese muweke esatu. Ashegede. Ezizo muweke esatu. Yes. Okay. Thank you so much. This one given you sir. Over 40 muwe 40. Nedda muweze. Muwe 40. Okay. Thank you. Kati tugende nkuteke mu olinzi. Also this one is going to take you for free. Tugende. Nayo Omuwalabu kusimu wangu. Kazi watu bamulesenga bwali. Sitegera. Banaye. Okay. Judith. Okay. Judith is going to send you something. Whether anytime, whether not today, whether tomorrow, but it's going to give you something. My friend will tell you. No, don't thank me when you're not today. You have not yet. Okay. How are you? I'm okay. How are you? Thanks for Judith. Welcome. Hey, yakusookayo. Tawana myerere. I thought that I would go. But we have no parking. Will you get where to park, Mose? No, you can't. Kasita kirungi atuuse ku bus park. Oshegede. Ewala eri avuddeyo mujjeyo kati afune wano. Olaba okwata awo this very road. I will go there. Thank you for helping. Okay, bye. But make sure bus if is going to leave early, not to leave you to sleep in the bus park. No, I still just buying something to change. Then I come back here and wait. Okay. Now make sure you go direct down like this. Then you come back like this. Okay? I broke the window. Handle your phone properly. If not, it will remain here. They will cut your thing. Handle properly. You see, if you the money, the phone handle properly. If they saw you the money, you will remain here. That's why I wanted you to go like that. If yes. Ekuba ndi block nze. Bambi mukazi wattu. Naye kirungi eri mujjeeyo ewala. Okitegedde. Mwaba mugundi mu ngoye ze zakoleramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikono gyange kasuye nti ate muli bulungi nnyo gwe nayinamu obukosefu nensaba wekitiibwa Allah ate abeere ng'akusuusa mukwano gwange akuteerereza embeera obulamu busobola okuba nga buddamu okutambula. Olabye munnaaye oyo gwe bayita Omuwalabu. Oyo gwe bayita Omuwalabu.
Omuwalabu ekintu kimugwako bwe bakimubagula bubaguzi n'agamba kankole kino. Kitegeera mukwano gwange Kadama wenna gy'oli tambulanga n'essimu ye kubeere mu nsawo oba ng'olina ssente oba ebiseera ebisinga obeere ng'otambulanga nazo oba bwe bakusasula omwezi kiba kirungi ssente ezo n'ozisindikirawo ewaka. Kati simanyi oba sisita waffe ono yabadde ayinamu akasente mu nnyumba naye ekirungi twebaza Katonda nti okomyewo nga oli mulamu. Yisa engalo mu maaso. Abalala baddira mu bibokisi, abalala ne badda ng'oluusi ebitundu ebimu tebabiina naye weebaze Mukama Katonda olw'okuba nti wakomyewo ewaka ng'oli mulamu. Oyina omutwe, oyina amagulu, oyina emikono. Omutwe guyiiya, emikono ne gikola. Munnange ojja kusobola okuba ng'ate otetenkanya embeera, obulamu bujja kutambula, teweeraliikirira. Ekirungi nti oli mulamu. Olaba n'omulema ayinako obulemu ku mubiri gwe ng'ayina ekitundu ekimu nga tekiriiko, asobola okwetetenkanya n'abeezaawo obulamu. Naye ate mukwano gwange gwe wakomyewo nga buli kimu okiyina butuufu. Yisa engalo mu maaso weebaze Katonda. Tomanyi naki kye yakutaasiza nti singa oba obadde okyali awo oluusi wandibadde ofuna ate obuzibu oluusi n'odda ewaka ng'oluusi toyi mulamu. Netuusa okwebaza kwange eri omukulu Moses wa airport pickup. Mukwano weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kubeera na mutima mulungi. Ono yabadde ayina bagenzi okunona ku airport n'asangayo omwana muwala ono oba omukyala ono bambi nga bimusobedde, n'asalawo abeere ng'ate amuyamba n'amuwa ne transport ate abeere nga amutuuse waabwe effort. Bw'atyo omukyala oba amuwadde ssente n'agamba kasooka agenda aguleka akagoye ak'okwambala atalabika okuba nga yeddaabulula ebiyinifoomu abiggyemu. N'abakyala bennyini be wabadde oze okupiikinga ku airport nabo beebale kubeera na mutima mulungi, beebale nnyo, beebalire ddala. So gwe wenna ali eyo ng'oyeyo ova mu nsi ez'ebweru ng'oyagala omuntu akunona ku airport, osobola omukubirako kanamba ke kolabaawo ate asobola okuba ng'ensonga azikwasaganya naye nga Omuwalabu si mwangu n'omulundi n'ogumu, si mwangu. Oba ng'oli Kadama oba nga wali okuzeeko mu kiyumba ne woba nga wakikolamu nga toli Kadama, manya abamu temulyagala. Mukwano gwange kye njogerako ndowooza okitegeera bulungi. Essaawa emu aba mulamu, butikitiki bubiri nga yakyuse dda. So twebaza Katonda olw'okuba nga okomyewo waka nga oli mulamu. Mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 8 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.